Tukyagenda maaso n'okutuusaako amawulire agatali ku nfufu mu kitundu kyaffe kino tukiguddewo n'omusumba w'e Masaka Severus Jumba asabye abakkiriza okusabira ennyo eggwanga olw'obulwadde bwa COVID-19 abyogedde mu kusaba kw'amazaalibwa ku lutikko ekitovu. Abakristaayo e Masaka nayo beeyiye ku lutikko ekitovu okwetaba mu kusaba kw'amazaalibwa ga Yesu Kristo. Eno okusinza kukulembeddwamu omusumba w'essaza lino Severus Jumba nga kwetabyemu n'akwatidde ekibiina kya FDC bendera ku bwa pulezidenti Inginiya Patrick Oboya Amuriat. Jumba asinzidde wano n'asaba abakkiriza bano okwekwasa omukama naddala mu kaseera kano ng'eggwanga liri mu katuubagiro olw'ekirwadde kya COVID-19. Amaanyi gaffe obusobozi obw'enkalakkalira butuli mu kwesiga Katonda. Omusumba Jumba era asinzidde wano n'alangirira ng'essaza ly'e Masaka bwe lyaddiziddwa omukisa ogw'okutegeka emikolo egy'olunaku olw'abajulizi omwaka ogujja. Abepisikoopi era basazeewo ne batugamba nti era Masaka tumalirize ekkatala lyaffe omwaka guno mu buli ngeri yonna eneebaawo. Ye Patrick Oboya Amuriat asinzidde mu kusaba kuno n'asaba bannaddiini eddoboozi lyabwe libeere lyamwanguka ku nsonga z'ebyobufuzi. This injustice that we continue to face, maybe your voices could be heard by the authorities. Asuubiza bannamasaka nga bw'agenda okulwanirira federo n'ekibbattaka. I made this promise in Bulange when I visited the Katikiro of Buganda. Pokino Judy Muleke asabye wabeewo obwenkanya mu kaseera kano. Bw'obanga byogenda okukola birungi lwaki okugira banno gw'oyitewo wekka? Y'omubaka wa pulezidenti e Masaka Hamani Ssentongo asabye wabeewo emirembe mu ggwanga lyattu. I know where this country is and I know what this country should be. Omusumba w'essaza lya Kasana Luwero Paul Semwogerere alabudde bannayuganda okwekomako era n'okulonda abakulembeze abalimu omulamu awamu n'obusobozi. Tulonde abakulembeze abalina okukkiriza abamanyi Katonda. Mulonda abamanyi Katonda ajja kuba. Bino abyogeredde ku lutikko y'e Kasana Luwero bw'abadde ayimba mmisa ey'amazaalibwa ga Yesu Kristo. Ono asabye abantu obutagulirirwa bannabyabufuzi okusobola okubalonda. Yo erugazi mmisa ekulembeddwamu omusumba w'essaza lino Christopher Kakooza. Ono akubiriza abantu okwongera okwerinda obulwadde bwa COVID-19. Naye ate n'abasawo bye batukubiriza nabyo tubitwale nga bikulu. Abantu ogenda n'otambula mu Kampala omwo n'otambula mu bibuga ebirala naye nga abantu tebakyafako kwambala masiki. Ate ye ssentebe w'olukiiko lw'abasumba Bishop Anthony Ziwa alabudde nti akakiiko k'ebyokulonda kalina okuba nga keetengeredde kasobole okukola omulimu gwako mu bwenkanya. Omusumba Ziwa asinzidde mu mmisa gy'akulembedde mu kukereziya lutikko eya Kiyinda ng'agamba nti walina okubeerawo obwenkanya n'okukuuma eddembe ly'obuntu okusobola okuyita obulungi mu biseera bino ebyo by'obufuzi. Tukubiriza abo bonna abeesimbyewo n'abawagizi baabwe okwewala okukozesa olulimi oluvvoola, olulimi olufuma, olulimi olucookooza abantu, olulimi oluleeta obutabanguko. Ate mu malala ge tulina ekiro kyayo minisita wa tekinologiya era ng'ono ye mubaka omukyala ow'Emityana Judith Nabakooba yandiza abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform abazze mu kibiina ekya NRM. Bano babadde ku kisaawe e Bulera. Kinajjukirwa nti Kkojja Kimuwa amaze ebbanga ng'avugirira abantu abali ku ludda oluwabula gavumenti ya Museveni okulaba nga bagirivula. Kati ono akyusizza obwanga nga kati aboolekeza ab'oludda oluwabula gavumenti oluvannyuma lw'okwegatta mu butongole ku kibiina ki NRM n'abamu ku bawagizi ba National Unity Platform bayogereza ne bakkiriza okuwagira Pulezidenti Museveni.
ku mirembe gyewatuwana buli kimu sinze nandibadde nkwepeesinga nandibadde nze nsookawo kubakusimba. Ono yaniriziddwa mu NRM Butongole minisita w'ebyamawulire tekinologiya n'okulungamya eggwanga era omubaka omukyalo w'Emityana Judith Nabakooba ku mukolo gubadde ekabula ku kisaawe. Nabakooba bana beebazizza olw'okulaba amazima NRM byekoledde eggwanga lino. Yeewaddeyo okulaba nti ajja kutambula Mityana ono yonna ng'agenda atuukirira buli muntu gwe yali yatuukirira okumugamba nti NRM si nnungi, okulaba ng'amubuulira ebirungi byafunye mu NRM n'okumubuulira NRM byetuuseeko. Agambye nti enteekateeka z'okwongera okubunyisa amasannyalaze mu Mityana ziri mu jjiya. Amasannyalaze ga wano ebintu gye biri mu REA. Bwe bibanga gye biri mu REA kitegeeza nti gavumenti ejja kubanga ereeta amasannyalaze mu kitundu. Tukimanyi n'ettanda yali terina masannyalaze naye ettanda we twogerera kati eyaka. Kitegeeza bwe tuva ettanda tuddako wano ekabule. Kimbowa n'abamu ku bavubuka bano abasaze eddiiro baliko bye balambuludde. Kuba nze mbadde mu nkuŋŋaana za NUP n'enziraba muli ddakiika kye tubasookerako ddala nga tebannayogera kigambo kyonna. Kibasookerako nti omuntu yenna bw'agira tulina okuba bwe kiba kuggyawo emmotoka tulina okuggyawo kino kwegamba ng'olabira ddala omuntu adisorganizinga buli kimu. Nga tugenzeeko Mukono poliisi n'amagye bizinzeeko lodge ekikoza mu munisipaali y'e Mukono okukwata abateeberezebwa okuba abazigu. Bano badduse era nga mukwaza poliisi esuddeyo amasasi nga abantu abamu 5 bakwatiddwa. Wabaddewo akasatiro ku kyalo kikoza munisipaali y'e Mukono poliisi n'amagye bazinzeeko ekifo ekisanyukirwamu ekyalo Yoban Guest House abantu abateeberezebwa okubeera n'emmundu mwe badde beekukumye. Poliisi bwe zeeragidde avunaanyizibwa ku kifo kino okuggulawo kyokka ne yeerema ekigiwaliriza okozesa eryanyi n'omukka ogubalagala era nga malaaya abadde yeesanusamu ne kasitoma yagulidde poliisi oluvannyuma lwa tiyaggaasi okubasukako. Mbele kitabo tuwandika mama. Wandika sente. Poliisi etandise okufeefeeta ekifo kyonna ng'erabiddwako ne waggulu ku mabaati nga bagabambulako okunoonya abazigu gye badde beekukumye. Oluvannyuma ezudde amasasi ga mmondo 2 okuli ekika kya AK-47 neyakazibwako erya kiti kya mwoge kwesiba bakumyawo bwannannyini abadde bamaze okudduka n'emmundu zombi. Adumira poliisi y'e Mukono Abubeka Musiho akunyiza addukanya ekifo kino Dangira Jamiru n'amusaba ayogera abazigu gye baddukidde. Noleka wansi w'ekitanda ate sisimulayo nengalo muziba zinyita z'osijjamu abantu bane ziba zinyirira ate tozisimula nsimulamu naye wasitala bayisimulamu andi bane banyitengeje batanagula wambaala tibayinza okunkuba naye wokudde bakubye banedda tebankubye ye omukazi abadde alenga akaboozi nga Helen Nalumu ne kasitoma we ategerekeze nga Richard Nihawereza balumiriza maneja okubeera nga alina kyamanyi bamazeewo wiiki nnamba. Oyo namaneja agamanyi kulwa nsonga emu kubanga ye bano abasajja babadde babiri abatalina yunifoomu be basoose ne bagamba muguleewo mbadde ntudde nawe nga neesiiga bizigo nimubuuza nimuya ne mugamba nga ndowooza waba kasitoma baze kukola ki bazze oluzinga kumakya mu byashoti oluvannyuma poliisi ekutta abantu 5 okuli ne maneja w'ekifo kino saako n'abadigize wabula nkubamu bakwatiddwa abafamire zaabwe olubitegeddeko ne badduka bukubirira okutuuka mu kifo kino nga bamu balabiddwako nga bazirise olw'okutya. Abamu ku batuuze mu kitundu kino bategeeza nti obubbi bwadde bususse wabula beewuunyizza okulaba nga poliisi ezinzeeko ekitundu kyonna era badde beesunze okulaba abakwatiddwa. Abakulembeze mu kibuga ky'e Mukono okuli Meeya George Kajimu basabye abantu okubeera obulindaala naddala mu nnaku zino enkulu kubanga buli omu ayagala ssente. Ekyerekanga ageze mu kitundu ekirala naye investigation zigenda kugenda mu maaso naye nga kuwa ekifo kyo si kirungi yaddala si kirungi okusinziira ku intelligence network eriwo n'abantu abasangiddwamu
n'okulaba nti basula mu loogi yaggwa ebiseera bino ebya covid-19 bo basulamu basuza abantu tebalina particulars zaabwe. Yekweseemu abazigwa b'emmundu njagala okukubiriza bannamukono bonna nti mwekuume naddala mu nnaku zino enkulu eza Krismasi n'enkulu n'ennaku gatumalako omwaka kubanga ababbi nabo beenoonyeza ebyabwe gye bali. David Musikalyankolo yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ku Super 3 leero osobola okunya jackpot ezaddala ate nga nyangu okuwangulwa. Wangula otuuka ku miliyoni 10 mu dakiika 10 buli lunaku era osasulwe ku ssimu y'ombagirawo. Kusiba omukisa okuwangula miliyoni 3 Sande no ku Super Jackpot Show.